nosigala ku kituufu omulimba omwerekera paka ku mulyango atakyalina kyalimba. Okusinziira ku byotunyumiriza ebyakoleddwako tulaba kanula ebigere bibyo biriko ebipaapi biki ebizigiro by'omusaayi na biki kati ababadde ku social media nga bagamba weewambye Kyanyazi yeewambye ate obwo bubadibwe ate gwe busoose nze nziramu ebyobusiru nesiddamu byabusiru nze nina obudde obwo ndi musajja mukozi nkulambuza ebintu ebyokukola ebiyitivu bye tulina waffe okulwanirira eggwanga lino mu nkola endala kubanga eri ya Muzeeyi Museveni yaddiba eyokukozesa emmundu n'ebisi tetulowooza nti tuwaayo obudde ku budde bwange essaawa 24 mpayo essaawa 10 nengamba nti zino za ggwanga lyange kati okwewamba obwo budde ani abuyina who has that time it is a fool abalina obudde bwaba musiru ate si ababuyina si aba musiru n'oyo abyogerako kati ng'ekyo ye yakyogedde nze mba simubalaamu mu magezi kubanga first of all there's no time abantu abamu kati oyo abayo n'obudde bwe abantu abamu beerabidde nti no the economists bwe baali bakola nga baconsideringa factors of production time yaliemu ku factors ezo tekyakoma ku entrepreneurship ba capital labor and land n'ekigambo time kino kikulu nnyo so nze ekigambo time nkiconsidering kubanga kintu ky'amaanyi mu bulamu bwange kakati oyo ayogera ebyo aba considering kyebayita time mubanga obulidde ku musajja gwe bayita Nyanzi Fred Sentamu so mutu wa ward tewali bye tulina okukola jjukira twali twakamala okusinkana ne bannakibiina abalala nga nina program gye bankwasiza nange gye nina okukola okwetegereza okwegayirira twalina okwegayira twalina programs nyingi nayina okuzoogeza okulaba ku bya Dr. Kizza Besigye abaana bange nayina akaluka akawempe North nga ntese abantu batuule tubogereremu obukiiko bulonda emirimu gya kunga miyitirivu nayina ogende Gomba Katosi kakati eyo programu y'okwewamba ezennaku 5 yo tamanyi kyennafiiriddwa oyo ezennaku 5 tamanyi kyennafiiriddwa obudde bwe namalidde mwezi ennaku 5 ate nze I don't believe in cheap politics era olaba bajja ne bakwata bannabyabufuzi nze sikkiriza mu kunkwata ebyo kugenda kola Nyanzi bamusibye kati linnya kyeri omalira obudde ne bamusibye nono bamusibye ebyo bya kamera era kati ndowooza nze kati ekiro kyenkulabamu okujja wano okunyonyola Bannayuganda n'abo abakwata abantu nti si birungi obudde bwenkuwa nze ebbanga lyonna naawe onoonya okumpa publicity naawe nga tonfuna ng'oli busy ndi very busy kati obudde bwenkuwadde oyo ayogera ebintu ebyokwewamba ebyo bikolebwa abantu abo abanaku b'obwongo twakitegerako nti bwe wamala okutwalibwa bajjako wano okwaza ennyumba sinaba kumanya nakava mu ddwaliro leero ngenda kufuna family meeting twogere twali kumanya abaana bye basangawo bwokebedde biki bye baatwala biki bye baalekawo and all that obudde tonabufu well instinct nagina naye teyali active nnyo to the extent kubanga nandibadde mbuka mpise mu bizibu bingi nnyo genda okulaba nga wotagenze nga accident ekusooseeyo kubanga wakedde ogerese mabega ne ku lunaku olwo era lwakyanga ennaku endala naye I was weak nali n'ekintu kyendaba nga nfunye dreams for some time naye nga nentambula nga bwe nina okutambula nenvuga emmotoka yange nengenda ku kitebe eventually nalina okukomawo ne wayiswa nangamba nti ntwalaako ate onyambeko onnakawa tugituulamu emmotoka ne tugenda wabula likely kuba nti waliwo omuntu akola communication nti Nyanzi ono akola ki afuluma kale banyabo ne basebo tubaaniriza mbalamusiza nnyo mwebale ddala gyonna gye mukola nze Sesanga Bate Extra Digest mugoba nsonga tugezaako okwetegereza ebintu nga bwe bitambula nga bwe bigenda maaso mu ggwanga
akaseera akayise ebigambo bibadde bikaawo era ebikaatuufu. Drone nga zongedde okwetala zongeddemu amaanyi era bana ku bammemba b'akakiiko ak'ebyokulonda mu National Unity Platform baatwalibwa basangibwa Mpigi, naye we twogerera nga babiri abakyala bali confirmed nti nno baateereddwa ate nga abo tebannaba kutuuka. Chairman Nyanzi Fred Sentamu ye ssaabakunzi w'ekibiina ky'ebyobufuzi ekyo yali amaze okutwalibwa abateeberezebwa okubeera ab'ebyokwerinda era baatugamba nti nno baamusanga awo ku bbiri awo ne bamutwala. Yateereddwa era tuli naye olunaku olwaleero tugenda kuba nga tuwayawayamuko ebigambo bitonotono olw'ensonga nti nno atunula bukosefu. Kulikayo cheya kale munaye muntu wa watu ne okutanga kigambo kiri decent kubanga bwoba owambiddwa owambibwa baba bakusesemye anti kibakusesema bakusesemye bakutadde anti kyosesema kibaolo tekiyitawo n'okisesema oyinza okuba nga ngwa mu kikula ekyo mu kategori mu kiti ekyo Ininga bannayuganda mbadde ndudde okulaba batte kituufu olinda nfunye ebizibu oba masanyo nedda tojjaako wange nga mukwano gwange nekiyubira bize bwe tujja ne tunywa kacaayi wano ate tuba tuze ku recording tujja ne tubeerawo ebyaffe jojjeko wano nga tuze ku byaffe ego olinda nga naye kasobolaawo nga giwunye ne musanyo sanyusa okulaba munnange n'abatugoberera ku mugoba nsonga programu eno igi nasembayo kubeera wano twali twogera ku bintu ebinjawulo bikwata ku nsi yaffe twagenda kubikwata ku nsi yaffe ensonga zino zonna nazoogerako ezimu nga nze mu myaka gye mmaze wano mu Uganda ate nga ndi munnayuganda nakulaga disappointment zange eri omuntu gwe nali ndowooza nga tumanya abamu kufa abakulira mu kiseera ekyemabega eri gwali oyagala ennyo ng'okula tufunye essuubi bannaawo kyannaku ntino kigenda tekikyuka byolukya lwakyange ennaku endala ne mukola olukuŋŋaana lw'abamawulire ne mwogerako eri ensi n'emikolo emirala egyakolebwa nga tomanyi kiddirira baga nti ebiseera emu omuntu aba naafuna obuzibu afuna instincts ebirowoozo byayogerako ko naawe omuntu alina sense ezimeka 5 olina okuba ne sense ey'omukaaga ate waliyo n'ey'omusanvu ey'omukaaga eyo instinct nti waliwo ebintu ebigenda okutuukako n'obimanya n'obuuka naye olina okubaako n'ekintu ekyenjawulo era bw'oli musajja musiraamu ng'olomba nnyo edduwa ekirala bw'obanga oli musajja mukatuliki olina okuba nga Mama Maria musamize nga bajjajja batambula naawe naye bw'obanga oli musajja akkiririza mu Kristo ng'osaba nnyo maybe sometimes okusaba kukendeera ne weerabira you know instinct here netakola ki so that instinct is boosted by faith. I intend to believe that so nakuolwo well instinct najina neti yali active nnyo to the extent wanga nandibadde mbuka mpise mu bizibu bingi nnyo genda okulaba nga wotagenze nga accident ekusooseeyo obanga wakedde ogerese mabega ne ku lunaku olwo era lwakyanga ennaku endala naye I was weak nali n'ekintu kyendaba nga nfunye dreams for some time naye nga nentambula nga bwelina okutambula nenvuga emmotoka yange nengenda ku kitebe eventually nalina okukomawo ne wayiswa nangamba nti ntwalaako ate onyambeko munakawa tugituulamu emmotoka ne tugenda wabula likely kuba nti waliwo omuntu akola communication nti Nyanzi ono akola ki afuluma tufuluma nituuka ku 2 tusanga emmotoka 2 ziraalidde mu kkubo zigaaniddewo ate ngemu yimidde wano kengeza zimaking sure nti zibe ekkubo situlyawo ebitaala ne bivaako ebirala ne biddako ne biggwako aba traffic ne gye ne bagamba kiki emuliko noza ne balaga sigino ne bagenda okuba aba traffic nga bavuddeko kuba engombe layini nga nnene kumbe abasajja bava mabega bakola ki bajja era bajja misinde emiyitirivu sajja n'akuba emmotoka yaffe empine ensamba gere motoka omwali aba abatwala eva mabega
oba zino ze mwasanga zizibye mabega zonna zava mabega zonga zibabukuyi pavement nga tezigenda kiteeza zino ezaali wano kaali kanyeebwa abantu abo I suspect bateka ku gun point Waiswa nageza kula nako ne bamugamba Waiswa twagala gwe twagala oyo niye nateeka ko kakokola tondeka nyuma ne munne gwe yali naye bangamba bamulingira akasa esati ngali kujansi esati musajja ambadde adukangansi esati yenyenya mali muntu ngaduka nye misende mu musana esati ebekola reflection kalinga akaguyanga ekola ki enkenjojo Waiswa yanwanako nendoza yo wali walanga sikumpi na kibuga ngatalina wadduka ngansi nensi bangamba yadduka nava ekyenjojo natuuka Kampala naruge Kampala Waiswa obwansi bwamulema ekyenjojo nawufunira mukale ekyenjojo twalwana yanwanirira bambi ne wano yagamba kyema nono kyayuka mulwaniridde ne ngenda naye mbampedde ate nga gwe nyama yewera eyentono kitegeeza nti abajja baali bamulidde Waiswa ng'egi yafuutukamu misinde so nabula nagenda kansigadde bomu emotoka eri mu luguudo ndi ku gun point kati ninjaga mpete nange nkole kimyanse ngenda okweta bwenti ng'amagulu temuli nga mwegali n'amagulu gali mwegali naye nga yo omusajja pista agentaddeko bwe naweta bwenti abemundu batano ne bavayo bwe bati nga bampambye edda nga ndi mu buwambi sajja nangamba chairman tulina instructions bwotwanyisa kuno tukuba amasasi nenzijukira ebize bibeerawo eŋŋonda ne banteeka mu drone mukwogera kwa Waiswa nti bwe yavaayo bwe bamugjayo bwe bati omusajja n'addamu n'afokasinga ku ggwe awo yamyansiza akaseera ako oli asobola okwebuuza nti gwe walemererwa otya okutoloka ekisooka nalowooza buli omu ng'ali bw'ati balaba eno onadduse kino nakirowooza era emmotoka naye ngiragireka nkugambye bwe nakyuka bwe nti okufeesinga n'emabega ng'abantu batano bataddeko emmundu mu maaso nakyuka bukyusi bamaze n'okugandika sitookola ensobi nentunulira owa pisto naŋŋamba nti yamani okolera ensobi tukkuba era nakyuka bukyusi nenyingira drone ate nga nze wali omukulu wange yaŋŋamba nti omuntu ng'ayina emmundu tozanyazanya naye osanga senga saabeera mugumiikiriza nandibadde siraba ku ki nandibadde siraba ku bulamu essaawa eno so nagonda ne banteeka mu drone nezidduka emisinde nezituuka ku Garden City drone njeru nzirugavu njeru yukala njijukira abana ne baŋŋamba nti chairman tetugenda kukoonako the moment you comply bagule musajja waffe tukumanyi tolina musango naye gonda olwo bweva ku bbiri muyita mu makubo ki gonda kubanga bakama baffe ne tumala tutakutuusaayo bakama baffe ojja bannyonnyola batusse so comply nebansibako ekigoye swi face yonna sibanko mubulamu nga siraba nga n'okussa sissa bulungi bwenzisa omukka gwenzisa gwe gukomawo ne banyongerako n'ekkooti endala nekaaba emmotoka nezidduka emisinde olwo mutuse ku Garden City awo tuvuddewo tugenze zidduka emisinde mizibu twavugeyo dakiika oba sijjukira kubanga nali ku bunkeeki bwe mbasaba kankubire mukyala wange totumanyiira ne mmala nenkita nenzikiriza nti obulamu bukoze ki obulamu bugenze byonna bibanyumyako ngenda byerabirako nze kennyini era ndiddi nabyeraba byonna tuukayo enyamadaala bankwatiridde bulungi nnyo ntuuka ne baggala oluggi olusooka ne baggula olulala nalwo ne baluggala bakuggyeko ekikookolo nkirina okyakirina kubamu akafaananyi nti ne bwoba ofudde olina okumayininga steps zo tomanyi woolinnya oluggi bagudde olusooka olwokubiri olwokusatu baggula olwokuna awo omanya nti n'omwoyo ne bwofa omwoyo guyinza okwemererwa okudda okutoloka
ne banyingiza emmotoka bulungi nnyo ne bantandikako jamu engoyi nenzijjamu. Olwo bakwambula towa viato ekintu kyonna kyolina kijjeemu. Misipi, waleti, esimu okyagirina? Esimu nagireka mu mmotoka yange naye baagifuna. Kati mbanna akamalo baŋŋamba imuka tambula nogenda bankuba ekintu mu kifuba. Luyi kibooko bankyakwata mu kifuba bulumi yali ngatto gasisirinda oba kigala kya mmundu saamanya. Nkyakaba ekifuba ngenda okugwa bwenti nankuba eŋŋumi wano nengwa wansi nenkola kusinga ne bansika ne bampalula ne balyoka bansabula kibooko eyanziza obulungi engulu ate nentandika wezirisiza ne bakuba kibooko nentandika okulaajana ate bwe nalaajana ne bannyongera totuwugganira nensirika ne bakuba eyokusatu eyokuna nenzuukuka kabina neyokuka nempalizibwa okukaaba. Manyi okukaaba emboko y'obukulu kyeya y'obukulu bakuba mu kabina ku bigere ku mugongo nebbi ebigere nga kyebabikoze bagamba naye nina pressure naye muntaase munsonyiwe nakoze eki kikyemwagala nga kibooko ekaaba bukaabi naye bawulira aka pressure namba sooka omupime mukyala nga gyanteekako machine soga tulaba byatugamba agipima ogenda ogikebera ng'eri waggulu nnyo mu 2 mwaga ezo sizifunangako yadde ndi mulwadde bwa pressure nga ndaajana bannaye ngenda kufa wapi nga tebaagala kumanya itabafuutu soja bakuyambe itakyagulanye sajja tukyagulanye essaawa eyo yali yakagawulira amawulire ng'akuba ate ng'akuba essimu bagiyina muleeba uno n'ateera mukuwe bogera lulimi olwo eyo nja kutuukirayo nga kibooko ekaaba paka nga bamaze okubawaliza za pressure bakoma okunkuba era essaawa ne bampalwa ne bantwala Samoya ne bakaawo bankuba empiso oba yali yakikula ki nebakamuka okutulo nimba nkyebasaawa abasajja ne bajja ne bansitula ne banteeka ku katanda olwo ne banzijjako ekikoofiira ofune ku mpewo ey'obulamu ofuna ku mpewo ey'obulamu nentandika nentuuyana olwo bw'otunula obudde butuuka wa oba temwali olabira nti ziyingidde 12 kubanga obudde buba bukyuka era obulaba kati bukyuka kyuwa bankwasa omusawo dokita natandika okuzijanjaba nfuna treatment ddagala bampa lingi nnyo miralino nga lyaki mwalimu erya pressure ebyo nali ndimanyiko nezina antibiotics nga bumanyi balina okujjanjaba ebiwundu ebyo nga balina ebintu byebakozesa obulumi bulimu n'ebiwundu ne bakyoza olwo nentandika olugendo olupya olw'okusibibwa kale bubabuziba ziba ziwera ssaawa nga 4:30 ne bantwala mu kkomera mu kaduukulu ensangayo abasibe bambi banyamba ne bampa ku caayi ayokya ne bansaba n'okunaaba nnaabeko oba tebunaba kukya nti nyanzi oluwa enzigi nno zivuganga 3 okutuukawo osulaata awo bakuba olugi n'owulira ddala nga ali mu geyeena so ne banzijjayo ne banzizaayo mu ddwaliro okukebera pressure okukebera ng'eri waggulu pressure nefuuka pressure yabatawanya nnyo n'oluvannyuma ne bagenda banfunira abantu abalungiko okusinga wali ne banteera mu ruumu eyo
bampa suka za UPDF bazileta mu kaveera n'olunaku olusooka lwali lwa bulabe kubanga wali ensiri ndowooza nazo bava zirunda kirabika nazo kubanga ziri zijja omulundi gumu ziringa ze bakuwendeza ensiri za nnuma nalina empale n'essaati empale n'engisika n'ebikka amagulu ensigaze y'omunda n'ebikka awo wasigadde kati essaati n'ebikka wano paka ku mugongo n'engizinga ne ku mutwe bwendi kati wano n'essuuka ziri nga tebannabazimpa ensika emikono pesa n'engasibira eno kati nezisigala kuluma ngalo na wano wenkoze eki olabira kakati olunaku olwaddako ne baleeta bulangiti ne baleeta n'essuuka za PDF era sibonasubanga muweza n'essuuka za UPDF wasuula ddala nga munnamagye abo nga bantwalanga genero naye nga buli gye ntuuka bagamba CDF wuuyo ayitawo nagamba omusajja ono yantwalanga tebampita bintu ebijja kunkubya CDF nakyapa mugu CDF ebintu ebifaananako bwe bityo nti muhozi wa Kyagulanyi wuuyo kugamba ekintu ekyo kyampisa bubi nnyo nga nze sikyagala kubanga nze segomba kuba mu magye sirina interest yonna waliwo ebintu byokulanga byo tebwegomba kola ki ng'embeera ne bwetabuka etyo osigala oli nani violent bw'obanga ojjukira chairman ne bye baakugamba byonna nga baakutwala mutuuse olina ekikyamu kyonna kye wakola ky'olowooza nti kyekyakuviirako akabasa senga bakutte nze nzekka okuva emabega ngamba nti nina ekikyamu naye ebibuuzo bye batubuuza bifaanagana ebitukwatisa bifaanagana vigilance buli muntu yina ali vigilant baagala bamupaswedi nga abegatteko bwagaana bamutiisetiise kati awo tuli mu levo yakutiisibwatiisibwa naye waliyo ne levo ya elimination webajja okulowooza nti abantu bano katandika obbakola ekiseera okubajjawo ate nga byonna steps ezo zonna nziri teri mu dictator yali azituukiriza so kati mu kiseera kino sirowooza nti nno waliwo ekintu peculiar kubanga aba electoral commission babakutte aba EMC elections management committee babakutte bakoze eki kulondesa muntu kolaki akireewo bamukwatidde ki kulemera ku president ayina bye bateesako byatakiriziganya byatateeka mu nkola nga bw'ogambye nti wali eyo nga bakuyita CDF wuuyo anacapa mugu olowooza nti nno parade eyakolebwa ku mazaalibwa ga mukama wammwe Kyagulanyi Ssentamu Robert yakuviirako emberebezi okuzaala emmette n'eri n'otuka nga bakuyita CDF parade eyo yakolebwa oyinza okuba nga yabaluma okuba nti nno omanyi tuzze tukola ebintu bingi nga tusinga kuba naffe bano abaliko ate nga tukolera mu bufunda bwembeera ne balowooza nti oba tulina obusobozi obw'enjawulo obuli special which is not true parade zikolebwa buno oba mubutaddewo kubanga okusinza ku vidiyo ezayita nalaba bajeno nalaba baminisita nga bagaa nti eyo parade abo abantu babadde batya bakuŋŋaanira batyawo batandika bayimba ennyimba z'ekiyeekera balagira ddala nti nno gyeddamba poliisi n'ebalekaawo munnange mwali mu luyimba kyolwekiyeekera nyimbiramu nti gwe wazikulemberanga era gwozimanyi nyimbiramu oluyimba lumu olwali olw'ekiyeekera nti ennyimba zaabwe zebayimanga mu nsiko obeera mu bayimbi nga obakola mu interview olemedde n'okolesa ebiyimba olumu ate manyi okuyimba bwetugamba ngamba NUP is our party Kyagulanyi is our president Umbrella is our symbol oluyimba lulagawa lutwala mu 2026 kulonda okusota wansi n'ebigere kubanga kulinga kuzina mazina era amazina ga Buganda oba amazina ga nkole oba ag'abalango bwe gali banga ge gamatiza abantu okwegata ku kibiina ky'obufuzi era bajja kuba babakwate so okukumba okwo parade eyo si kyekizibu eyo yali gift abaana abo gye baakola nga bwe namanyaako yali gift eri president w'ekibiina it was a surprise party
bambi kye basobola okugula yali keeke yokka nakumwambaliramu nakumuyimbiramu kubanga ekyo kye bayinawo okumuwa okulaga essanyu eri mukama waabwe. So nze ndi musajja mu scout namwe we mbasanga wano nga muli organized nga yembeera gye mujjamu ate nze ndi musajja mutetenkanya embeera gye nkusangamu gye nkoleramu ebintu byange naawe ate nze nzikiriza mu scouting kubanga yanyamba nnyo okubeera elevated mu bulamu. Nakola scouting e St. Herman Nkoni nenkola scouting ebiikira demonstration school era mu Rakai group yaffe yawangula scouting ne tukola campfire ngene musulayo ne muyimba ne mukumba ne mukwata n'emiggo ate no tukwatira ddala emiggo aba scout era senga nali waliwo emiggo ndowooza bandigambye nti baabo batendeka militia scouting ate n'abaana abasinga banya abantu abasinga obungi kati mu Uganda babasomesa mu kyaka bino ebintu bya bulijjo badde babiraba abaana bakuba bandi mu masomero ne bakumba the girl guides mukama waffe ye John Baden-Powell owulira ennyimba zonna zolaba tuleeta Baden-Powell Stevenson Baden-Powell ate waliwo na luno be prepared is our motto. Be prepared is our motto. When I remember NUP is our party. NUP is our party. Chagula kati bino bibaluma okubeera organized in a simple way. Very very cheap means of creation. Kati noza kyaba kemekese meme kyabeera liikiriza. So tewaliwo nnyo kintu kyanjawulo naye bwe kiba kiri mu buzibu there is a way of handling that. Ffe twawalizibwa okuwandikira poliisi ya Uganda oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa nga ekkiriza ab'NRM mukola ebyabwe ebibiina ebirala byonna okukola ebyabwe nga bwe kituuka ku NUP bavayo ne batulwanyisa ne tubawandiikira mu kusooka baagana otuwuliriza awulira bulungi mu kusooka baagana otuwuliriza naye oluvannyuma bakola ki ne bawuliriza n'abasajja bano batuwandikidde n'okujja ne bajja ate ffe bwe bazze twajjayo mamba twajjayo tiya gaasi twali abantu 6 abagenda bagenda okulaba nga kibaswaza era ttiimu ng'ekulembera Frank Mwesigwa batuyita ku police headquarters emirundi twakagenda emirundi egiwera 3 nitugire nitunyumya nitukkiriziganya ku nteekateeka gye tulina okukolamu ebintu bwe ekyo bwe kitegeeza nti poliisi erina kubeera y'abantu bonna terina kubeera partisan erina kutaasa ggwanga kati n'ebyo PDF bwetyo bweri bwe babaawo obuzibu obufaananako bwe butyo nga when they have misunderstood you try to find the means of engaging with the people kubanga kati abasikawutu bannayuganda ab'NRM abo abakumba betulaba abakola ebimu byennyini ebyakolebwa ku parade bannayuganda kireme kubanga ekitegeeza nti abakola parade balina kuba b'NRM bokka ebibiina ebirala tebirina kukola ki bwetuba kusaza mu parade zisazibwemu wamu mu bibiina by'obufuzi byonna zisazibwemu wamu so si kutabuka nga nupo ekikozi nga ate NRM ebikola buli omu wonna nga babadde t-shirt za General Museveni. So nze ndowooza nti wandibaddewo UPDF eveemu embeera erina okutaasa gavumenti eriwo naye ate erina n'okutaasa ebibiina by'obufuzi nabyo biba bifunye attack era ndowooza nti babe nga bateekawo embeera tulina regional officer police gwe yatuwa ne UPDF esobola ekintu kyekimu nebanga eyogera n'ebibiina by'obufuzi byonna waliwo ne yavayo n'agamba nti we have the maje omujjukiro oyo ennaku ezo yakabyegaana bali bamuyitaani Anita Evelyn Anite yagamba atya after all we have the maje nga yambadde NRM kireza UPDF bwe wabayo elements abantu abalungi baba tebakkiriziganya naye naye bakiwakanya kakati kitegeeza owayina okubaayo abantu nkakasa institution nga UPDF teyinza kubulwayo bantu basobola kuteekawo
okutabagana mu kibiina wakiri n'ebibiina ebirala bitambule kubanga bwekikola bwotyo abamu balabanga abanyigiriziddwa naffe ne tunula ensobi zaffe ne tugamba nti awa nate tuyiseewo tulina okukola ki tulina okukoma ne mwetereeza siganye tuba tulina naffe okuprofilinga abantu abamu bayinza okujja ne batwerindikamu ne beeyambisa embeera efaananaku bwetyo bo okutwala ebyabwe buli kibiina kibamu abantu abazibu abalina ebizibu byabwe abazikwekamu ng'oli mu bbi alina ebizibu bye nayagala yekweke mu kibiina ayambala ebbereeti abanno tafalina kuvumaganya ye ekyamuleeta waliwo abajjanga balabayo abawala abalungi abalala bajja kufuna ssente abalala linnya bagende buli omu ayingira mu kibiina abantu bangi bayingira mu kibiina bakikozesa bagende kati ffe abakulembeze tuba twetunula mutuga nti kati wano tukola tuti katusale amagezi abantu baffe tubatereeze batambulire mu layini kino oba kinyiiza gundi nakyo tukihandolinga bwe tusobole okubeera mu harmony kubanga obuwanguzi tebuva mu mberebe mukka obuwanguzi buva ne mu kulemerako kitongole ki ekyebyokwerinda ekyadde kikulina mune bwe ndaba nga n'ebisesookayo pdf ne ka POKS ne bulangiti gw'ogamba osobola okuba ng'omuntu yagikozesezza ati ogikola kyetaagisa ebyo yiyiriza biyiyirize emmotoka yasigalawo wagirekawo ku bitaala emmotoka simanyi bwe yatuuka naye bwe baali bandampinga n'emmotoka yange yali wali batugamba nti nno waliwo eyasigala agivuga ng'agoberera alabe gye bakutwala bennyini bagiwamba abantwala be baali bagivuga bennyini era bagiziza mu kifo bansudde kitegeeza eyalavuga emmotoka teyali wuwo yali waabali kiraga nti nno bye baadde banoonyamu tebaabirabye ninze kati okunkubira obwereere n'okunkwata mu nkwata gye bankuttemu etali ya bugunjufu ekyo nkivumirira kigambibwa nti anyway abantu bonna abakwatibwa ne bateebwa babagaana okubaako kye boogera kyonna kye baalabye nalabye kino ne baakoze kino kikisogedde anti munnange okufa kuba kumu n'okuzaalibwa kumu nawe baabikugaye nti Nyanzi bwe tukulaba ng'oyogera kino ojja tubuulira munnange ebintu nga bwe mbikubuulira ate nze obulamu bwange ebintu nga bubeera bwe mbyogera kyekimpangaazizza oliye kuba mu kifuba n'agamba naye omusajja oyo Nyanzi ntawanya waaki wano ankyalenjinze nabadde mwogerera kino ankyalenjinze tubadde tugendaawo mu kalulu bintu bibankubako propaganda wabiraba bikwasa Katonda ate nze ne musajja w'amaviivi nkuteeka mu maaso ga Katonda munnange in the short run nsobola okuwangula wano but in the long run I prevail bawandiika ebintu bingi nnyo social media ne baleeta WhatsApp ti yakuŋŋanyiza ebina yakuŋŋanyiza ebisatu yazze kuno n'ensirika ne beebapabokaboka nga profile picture eriko sitebangako ate ne badduka emisinde badde batereeze ate bwe batereeza abantu ne babategera nti eraba bano nga boonoonyi ffe ne tusigala ku kituufu ne tugenda mu maaso ne tufuna candidate Nalukoola mu Campbell North ne banne be yali nabo ab'amaanyi ne bakkiriza nti omusajja gwe twakkirizzaamu yoono kati anajjanga independent so kitegeeza nti ebintu ebimu bw'owesiga Katonda n'osigala ku kituufu omulimba omwerekera paka ku mulyango nga takyalina kyalimba okusinziira ku byotunyumiriza ebyakoleddwako tulaba kanula ebigere bibyo biriko ebipaapi biki ebizigiro by'omusaayi na biki kati ababadde ku social media nga bagamba weewambye Nyanzi yeewambye ate obwo bubadi bwe ate bwe busoose nze nziramu ebyobusiru nesiddamu byabusiru nze nina obudde obwo ndi musajja mukozi nkulambuza ebintu ebyokukola ebiyitivu bye tulina waffe okulwanirira eggwanga lino mu nkola endala kubanga eri ya Muzeeyi Museveni yaddiba eyokukozesa emmundu n'ebisi tetulowooza nti tuwaayo obudde mba ku budde bwange essaawa 24 mpayo essaawa 10
nengamba nti zino za ggwanga lyange zino kati okwewamba obwo budde ani abuyina who has that time it is a fool aba alina obudde bwaba musiru ate si ababuyina si aba musiru n'oyo abyogerako kati ng'ekyo ye yakyogedde nze mba simubalaamu mu magezi kubanga first of all there's no time abantu abamu kati oyo aba yono n'obudde bwe abantu abamu beerabidde nti no economists bwe baali bakola nga baconsideringa factors of production time yali emu ku factors ezo tekyakoma ku entrepreneurship ba capital labor and land n'ekigambo time kino kikulu nnyo so nze ekigambo time nkiconsidering kubanga kintu kyamaanyi mu bulamu bwange kakati oyo ayogera ebyo aba taconsideringa kye bayita time mubanga owulidde ku musajja gwe bayita Nyanzi Fred Sentamu so mutu wa ward tewali bye tulina okukola jjukira twali twakamala okusinkana ne bannakibiina abalala nga nina program gye bankwasiza nange gye nina okukola okwetegereza okwegayirira twalina okwegayira twalina programs nyingi nayina okuzongeza okulaba ku bya Dr. Kiza Besigye abaana bange nayina akaluka akawempe North nga nteeseteese abantu batuule tubogereremu obukiiko bulonda emirimu gya kukunga miyitirivu nayina ogende Gomba Katosi kakati eyo programu y'okwewamba ezo ennaku 5 eyo tamanyi na kyennafiiriddwa oyo ezo ennaku 5 tamanyi kyennafiiriddwa obudde bwe nnamaliddemu ezo ennaku 5 ate nze I don't believe in cheap politics era olaba bajja ne bakwata bannabyabufuzi nze sikkiriza mu kunkwata ebyo kugenda kola Nyanzi bamusibye kati linnya kyeri omalira obudde ne bamusibye nono bamusibye ebyo bya kamera era kati ndowooza nze kati ekiro kyenkulabamu okujja wano okunyonyola abannayuganda n'abo abakwata abantu nti si birungi obudde bwenkuwa otherwise nze ebbanga lyonna naawe onnoonya okumpa publicity naawe nga tonfuna ng'oli busy ndi very busy kati buno obudde bwenkuwadde oyo ayogera ebintu ebyokwewamba ebyo bikolebwa abantu ntwabo abanaku b'obwongo twakitegerako nti bwe wamala okutwalibwa bajjako wano okwaza ennyumba sinnaba kumanya nakava mu ddwaliro leero ngenda kufuna family meeting twogere twali kumanya abaana be basangawo bokebedde biki bye baatwala biki bye baalekawo and all that obudde tonabufu guno omulundi gwa kubiri nga gavumenti erumba ekitebe kyammwe lwakusatu okukyaza ne batwala ebyambalo ne batwala enkofira ne baddamu ne bakikola awo mabegako awo kati era kyakoleddwa bw'otunuulira bino byonna n'ebyambalo ne babitwala ng'ebizibiti enkofiira ne bazitwala ze bagamba nti zeefaananyiriza okuba ez'amagye mugenda kukyusaamu ku byambalo n'enkofiira enfaana yabyo mbeera mu bannange ebiseera ebisinga nga mbagamba ekintu ky'olina okuzimba gy'emitima tozi gye muyitalo mu ghetto then you set the mind ebyambalo n'aba PDF babyambala ne poliisi nayoza bakkiririza nnyo mu ideology y'NRM oba mu ideology ya regimu anti biri bitongole ebiba byambalo it is a must kati kyogamba bo bibajjako nga nteekateeka weriiyo eya programu yaabwe kwegamba bujja n'otwala kompyuta n'otwala ebintu byonna gwe mukulaba okukwo omutima oba ogututte ng'obudde kugutwala oba ogwongeddemu maanyi gatetenkanya mu mbeera ndala oba ogumaze mu maanyi kubanga twatondebwa nga tulina okubeera we have to live we are human beings we have to be we have to exist now that existence
makes you planning otherwise. Yere ngombe gamba nti akugoba yakuwa magezi. Abantu, people improvise a living if you disorganize them. Kiringa enkuba bwenne jja netebirime byonna ne mugamba nti mugenda kuddamu kulima mmere. Ngate mmere eyo yajja nejjanga ebeerawo n'ensigo zisigala zibeerawo. Muba muyina kusala magezi malala. Survival for the fittest. Now what do you do? Ebintu babitutte twabigula sente mpitirivu. Ogenda mu NRM ba auditor bagendayo embalirira nga balima. Fe mu Nuupu embalirira yaffe ennungi tuli organized. Kubanga tumanya akajjobo nakukakola ki? Kemanya. Kakati ate tuteeseteese ate ozoyo noonye. Tobuziza nti lisiti ya Kinerwa, tobuziza nti kino kyajja kitya wano. You have not ne bwanga oyina ensonga kale. Tomaze kubuuza bino ebintu mwabifuna mutya. Because we can account for them. That is a party's property. Ate party ekibiina kya Nuupu si kyaba na Nuupu bokka. Eyo mentality njite yaba nti ba na Nuupu bokka ba oninga Nuupu. Nuupu kibiina kya ggwanga. Nti abantu abala bajja kuva mu NRM bajja bakyegattemu. Bwe kikwata obuyinza kiba kigenda kukolera banna Uganda. Now when you come and destroy their property, okugamba omuntu osobola muteeka mu terms ezo nti ekintu abakikutte bubi aba yonoonye ekintu ekikula. Kimanya okubuza ekitaffe yatugambanga nti omuntu akula tomuyisanga obubi kubanga tomanyi kikyalikola ki kyaliba. Now kyakulabirako kikyolaga nabo bennyini abavubuka b'okozesa okwonoona bambadde bwambazi uniform bwe bazijjamu babeera bantu balala baba bantu ba bulijjo. Osobola n'obutamumanya ne babawo emirimu mu UEB ebiseera byali UEB. Kati era mukubba ebibuuzo byagenda ng'akola ebintu ebifaananako bwe bityo. Mu bulamu naye atabeera prosperous. Ekyaddiriro kimanyi ogenda nga noonya emirimu ajja noonya emirimu yagwa mu UEB n'asangayo abaana be yabbira ebibuuzo abaana tebaamuwa mulimu nga babi. Kakati munnange ebintu bino bye tukola gwe nga gwe kamanda n'ojja mu Nuupu ekitongole kyonna n'okiyiwa mu Nuupu awo waliwo abantu be twawaawo emirimu nga twabawonya redundancy abandi genze ebweru ne bakola ebintu bali awo ono asikaali ono secretary ono ayera ono afumba mmere ono wakunga ono bamudeploying okutwala bino ono dereva abantu bangi abaliwo kintu kya mulembe abantu bakirabamu essuubi. Kati nojja n'oyonoona nojja n'oyonoona ate nga gwali mu buyinza. Kati kabonero kyako kale bwaba nga waliwo obunafu oba obuzibu kyekiri kye nagambye engage tekawo wandiika oba abantu bayite mu office kola ebyo ebisoboka byonna oba wandiika oba genda mu kooti ogambe nti ekibiina ekyo kigaddwawo kigalwewo olw'ensonga ABCD. Naye kati bwe tuba tuteekateeka okulonda eno Electoral Commission erangiridde eno UPDF ekola birala ate poliisi naye ekola birala. Engatto zino ze bagamba nti nno mwambala zefaananyiza z'amagye muzigulawo katale ka Uganda muzitumya kuva bweru musasula omusolo. Kati nze ndi musuubuzi nze ndaba abantu n'abatali ba Nuupu bazambala kati ngende nga mbabuuze engatto ezo ani azikola. N'abatali ba Nuupu basanga ab'amasannyalaze basanga bazambadde abawayalinga amasannyalaze wali okyaddeyo ko n'obabuuza be basooka n'ozambala ngatto kizoyogerako engatto za bika bingi. So shoes are everywhere. Naye kati ekyo nakyo bani abakomplain kaga nti abanuupu balina engatto ezingeza amagye UPDF balina engatto ezingeza obibula mu bbanga ani yayogera ne kulaje yayogera nti engatto zimwambala ezingeza amagye bwamubuuza yakuddamu atya kubanga ziyita custom
ne bazisasulira omusolo byonna babi investigating ne babiraba zijjudde mu kibuga batunda everywhere nupo ine edduuka ly'engatta ezo nimanya lokubuza nti mulina mukukutu bawo naawe nekyo kibuzo nkikomezaawo kizibu nnyo ebigenda mu maaso kyeya tulabye abantu oyogedde kuba akirewo Kivumbi ba Bobby Yanga bakyaliyo ennaku zino owulira obeera oliawo ku mutimbagano nti ono Foot Soldier bamuwambye ono bamujejindi ebyo ebyakutuusiddwako magezi kigoowa abantu abo ba Foot Soldiers era bambuuziza nga bankuba emiggo nga bafaananako bali abadulira Yesu nti bulijjo ogamba oli Katonda kale wajje ku musaalaba kale guveeko otambule baba bannangidde ba Foot Soldier naye eryo erinnya lya Foot Soldier ne bw'olijjawo nti babatumye ekirala abantu abaliwo bajja followinga ideology kati olwo akantu k'ekisikawutu ke nagenze ne nkuba mu saluti ne ngamba paracha kati nebakubuuza kyo kitegeeza bayinza okulandukira ku paracha nga balandukira ku kunga ekibajja kulandukira ku zimuzimbombo ebintu ebimu bijja naturally era ebigambo ebimu biva mu kuloota oba nolowooza ekintu n'abaabiteekateeka nabo bayinanga okulabisibwa n'okwolesebwa so ekyaba Foot Soldier buli kiseera kiba n'ebintu byakyo ebibeerawo byotasobola kumala gajjawo nga bw'obijjawo era ebirala byetondawo bimeruka kubanga emyaka 15 egiyise Gen. Museveni teyalowoozaako nti waliba establishment y'abantu omuntu amuyimbi ajja yesimbewo naye afuuke pulezidenti w'ekibiina teyakirowoozaako oyinza okusanyawo Nuupu nga ate n'ogenda wereetera ekirala najja ekibiina ekirala nga kiva mu babo bennyini okola otya Besigye baamukola byonna bye baamukola ebiseera ebyo ne Kyagulanyi just from nowhere evolved from somehow from nowhere kakati tusobola kumalawo resistance wabula ebintu byonna bamanaginga bimanaginge okitegeera embeera bwejja mu gimanaginge when you panic you will spoil ojja kutulisa eno ate eno bizitoowerero bikole ki biyiike so in reality we have to balance the equation tulabye abantu abazze bambala ebyambalo ebyo ne bambala combat ne bagenda mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga Gen. Museveni era ne bamutegeeza nti tubadde twabula naye kati munange tulokose tukomyewo tuzaala ogwokubiri Besigye tolaba oli gwe yakola ati genda eri era ne bamutegeeza nti bali bawadde batuwabya Besigye genda sembere eri yamukola ati naye abantu abo tetubalabanko mu kooti tetunayo twali tubalabe abaluwa abagenze ew'omukulu naga ntwenenyeza kati tubadde eri Banyanzi Bakyagulanyi badde batubuuza naye ffe tulokose abalokole bo baabano tuzaala ogwokubiri ababeera babazaala abamu babyanfuna babazaala buli wamu era ne Nuupu lwakuba enkola egamba nti omuntu wajjira amwanirize ne babazze emirundi ne babazze 6 n'agwanga bwadda paledi eno eri gye twayogeddeko eyakolebwa gye bagamba nti wawandiisa bayeekera obimanyiiko kyeya ebintu bwebityo sibiddamu sibiina makulu obuuza ekibuuzo ekirala ate kati webibanga byebirimu ojja kubeerawo nga tomanyi na kikkubya nga kyekikkubya ndi mukweteeke anti ankuba nga alowooza nti ankubise aba alimba bayeebuzaabuza nze abantu bamanyi kyendi ndi mukuteeka akaluuka 226 eyo enkola ey'okulwanyisa emmundu yaddiba and I've always said ey'okulwanyisa emmundu okulwanyisa obutujju okwonoona ebintu yaddiba kyetuliko katugenda mu kulonda we have a president and we are fronting candidates kati ate abo bennyini bwe bavaawo ne baagala okututaataganya mu kalulu k'ekawunti north kyano wagomeddewo eno nga gavumenti eri mu nteekateeka ey'okuddamu ekola ennongoosereza mu tteeka lya UPDF Act
kooti ey'amagye kooti gye yaga nti eyo terina kuba kooti terina kuwozesa omukulu yayise ababaka b'NRM baagala kooti eddewo wadde nga singa kooti ekusingisa omusango oba osobola okujja mu high court oba mu supreme court oba mu constitutional court n'ojulira ku bigenda maaso. Teweeruma lulimi obugambi bajja kutuula bateesi baatudde batudde era wiiki ejja parliament bwenatula bagenda jjanjulira katulinde binaavaayo then we shall start from there. Katulinde binaavaayo tulabe kubanga n'abagenda nabo si bawoga nabo bategeera oyinza okutega omutego ate nekubamu omwana wo nekubamu ababo gotega amagwa mu nnimiro n'ogenda ogatega abakadde ak'obujja amagwa gakafumita ebiri otamidde weerabira wagatega negakulaga kyegali so bwobanga zimbye ennyumba eyendabirwamu tokasukanga mayinja mu kkubu nga akasemberayo ddala mweteeseteese mutya Kawempe North by election. Nakomyewo wenakoma wengine okutandikira dde ndikawe nkyali mukosefu era asobola okukunga gwe bino ebigere ebizimbye bwe biti nkunkunye naye giri emisinde nalukoola gyadduka nyagezaako naye enteekateeka bwe wagikola ebintu system etambula. Let us believe in systems. Tulina aba deputy mobilization secretary, tulina abatwala sub-region, tulina abatwala districts, divisions, tulina abatwala parishes, kati ne ku byalo twataddeyo abantu 45. Era olukiiko nali ndi mukomera ne lutuula bulungi. Nsonyiwa olukiiko ne lutuula bulungi. Era bw'ozimba system kyova olaba nze ndi mukuwonyera naye ndi sure kubanga the institution is more powerful than me. Institution ekola oba wendi oba sikola ki kubanga twazimba institution y'abantu. It is a national unity platform. Baga nti ebitabo mwonna ebya membership amanya cards computer mwembadde muteeka abantu system byonna mukyalina member gwe mumanya ali mu kibiina abantu bafudde aleta card abantu abeewandisa bafudde system eyo okuddamu ddabo waka abantu bafudde abantu gye bali ekyo kimala abantu bajja kukola omulimu gwabwe kubanga kyekigendererwa nze kyekiri kyembagamba nti tukole kunga zino technicalities Museveni azikola kati ebintu abiwambi oyinza okubuuza omuntu bino birudda genda ozimbe structures mu bantu kunga structures ezo kati zo zinoonya gye ziri era bw'ongamba nti nyanzi bayite wano itisekolawe ab'embalala bajja ab'ekannabulemu ab'emityana interview tekumala emala kye yasibula abantu baffe bannayuganda mwenna mbalamusiza banyawo ne bassebo anne mbadde n'omumpulira ku bwa Lord Mayor naye Kawempe South awo awali ekitebe kyaffe kye bazuganya weetaaga omusajja asobola okukibeereramu mu mbeera yonna nga memba wa parliament. Mumanyi bulungi nnyo n'okutulina ebigendererwa biwanvu ate bigumu ebyokutereza eggwanga lino nga tetuye musaayi n'ekirala programu mpanvu ey'okuteekawo emirembe harmony mu ggwanga lyaffe. We believe in peace and stability and constitutionalism, which means we believe in the rule of law. Tetulidde kumenya mateeka gonna ati tuwuliriza tukkiriza mu dialogue n'okuwuliriza abantu bonna mu Uganda abalina enzikiriza ezaffe ab'amadini ag'enjawulo na bukimu n'abatalina nzikiriza yaffe byabufuzi okwogera ne tuba nga tuwuliziganya. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mukulu batte. Era kye balina okubuuza ne kankireke. Kiki? Balina okubuuza nti obwa Lord Mayor bwaganye wabutidde nodde ne watali pressure. Oga webale nnyo webalire ddala kuwulidde olaba ekizibu ekitebe kyaffe kiri kufuna buzibu ate onziza mu interview empanvu kangene nfuna eddagala kale betambula banyawo ne bassebo wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh akuube banyawo ne bassebo